kati ngolo kera ngoyombanga naye kakati ngolo katikira agenda atulaga amalalo g'abajjajjabe kyanumye nga nza Dr. Muganga nange kyannumye ate nze nasooka kulya by'e Canada n'awandiika ne kiggwa kombe abamumanyi empiki bazitadde ku kifuba kati awo bajjukira Muganga yali asigaza mansita komba anayina embwa omuyaye ng'alina embwa ekyavaga kadi ey'ekitiiyo namukuba embwa obulumi obumanyi obubeera nasooka atoola ebbiri bw'osigazza kadi oyise kadi ate omala ozitoola olinga amalamu akuba ey'ekitiiyo nga talina kasatu ka kitiiyo kyebakoze Dr. Muganga kyebakoze naye kansube nti akyalinawo omukisa sigulaba bamulwanya ennyo pulezidenti olumu balayidde ero baminisita anti era ekifo kye tebanalondera mulala ono mwami omuyita mmere tamala kwana emyaka egi netulina Gavana Bank of Uganda netumala emyaka netulina Minister wa Justice and Constitutional Affairs mawo waali ono musajja omuyita mmere asookirekawo nekibaawo mukwano onto yepankirwako n'omusajja naye nga bambi olwokuba nti awagira bannabitone nze si mukwano gwange naye awagira bannabitone ate simulyanga mu mbeera mbi kyannumye naye kino ekyebijja mwami Gasumba aba avudde aba avudde ku kibali mu kubuuza mwami Muganga babuuza bubuuza oli munyarwanda oyina obutuuze bwe Rwanda ne Uganda oyina bwami kyekyokka olwokubanya passport ate passport ogifuna atoli mutuuze wansi eyo bw'oba tolina nanga muntu wano ofuna passport ennanga muntu yeeraga nti oli mutuuze ate nanga muntu yeesaba ki obutuuze yeesaba passport no anti passport n'ofuna obutuuze kati passport ne Rwanda osobola nga togifuna atoli mutuuze teriyo nsi gy'ofunamu passport yayo nga toli mutuuze waayo teriyo yensonga gyano wano Bannaigeria baba baagala okubba ne beefule Bannayuganda bagendya kuza Bannayuganda kitegedde ekitegeeza kino kati ekye Canada yakikuba nakimenyawo ekyo kyo kati kirindoozi oba naakisirikira nga tamanyi nti bamanyi kombe wali atadde bbiri wano oli abagambye Mastercard oli kyava bulonda nga bwina amalya mu 3 ya kitiiyo ate kitiiyo embwa gyataddeko abakumaze gw'oluba okulonda takulinda bumala oba olonda ak'okubiri ayinza okukumala ng'olina plan B nga mwami Gasumba wulira akavidiyo kano mwami Gasumba alina plan B tomanya nti enkugambye You were Rwanda and go back to Rwanda. By the way, beyond the Constitutional Court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes. M23 siba yekera. Prepare yourself for M23 in Uganda. Yes. All the options are not. Kachembuza agambe tuwetegeke. Tuyakufuna abayekera bali. Senge ensonga Abanyarwanda tekulwakwano mu Uganda. Tuwerekedde ofuna abayekera ba M23 mu Uganda. Nekyembuuza. Ffenna tulina abatuzaala nga Bannarwanda ebukojja. Era tutambudde bulungi. Kati ekyayogedde kyaki? Nze. Friday nga 12 June 2026 ku Front Page Hotel n'amasuba we wali endongo Haji Kaziwe Kapo eri gye bayita Ssebavuga wabulirawa okuyingira sinze mutwale byipye ntwale tane emeza ya milioni 2 bakubire emeza yo bagitereke noti 7 noti nya 3 oba noti 7 nya mukaga nya 18 75 omanye endongo Haji Kaziwe Kapo ja konkone yebiro gwe ukimanyi hazama zeko nga muwogo waguru matara screen stage ne sound olwalio kasumulula mulamu Ssebavuga karibu sana ku Front Page 12 June 2026 mujja obwana butuwe meneku obwata wafunira omusajja omutuufu ng'okooye n'okadiye n'ekikityo mujja mutuwase kigenda kuba kijobi ku Front Page Hotel n'amasuba endongo ya Haji Kaziwe Kapo eri basanaale gy'atumye Ssebavuga wabulirawa ekutuusibwako Biniva Logistics.
Ladies and gentlemen, ndine Frank Ntambwe Balukeza era nga yatuze okubalaga products affe package y'abasajja. Eno men's package. Ono Shalom Oil yayongera ku size. Abasajja abenyuma mu size nakendeera bwe nakula size yakendera olw'amala okwemamaaza. Ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu. Ono 5 rounds and above. Nga wembanga maze era mpira round esooka siddamu soko none ku bbeere soko nkwateko soko kazanyise ono yakola. Oyunga buyunzo. Nokolo mutololo kola ya kiproitichi ocho katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections wana mo buzibu zokato kagize bwe kati mwenye bizibu ne Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku da Village Mall je tukole amafakala nkawe detata. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Emyaka gyolimu patandisi emyaka gyolimu abafunanga gwe ku pesio bali bulungi abaagala okulivingola mu gasibu abwe abazanya obugagga nga na ku kya master palo kya abazanya obugagga gwenu bikibyo mpagato kye nga tuyali akivu tudanga nje China nagaye ya press conference nanyenga nagulenga tuye kivulu kyo kati ngatoze wali waggulu ngolemeddeyo badde ni mukwala adi badde ni mukola kati nzaniriza King Michael badde nyiza abagenya wosebo nga tuli busy twetala omukono kutuuba kati boto ne ku stage botajje ngenda kujjanya tubadde atera live haji mbungama tutaka press conference abadde no gira live kwanja ka bantu bitano nga bakuota nga bagamba aji juu ngane aji atuwembozi ya kalitunsi kwanza kalitunsi aji wali mubana yebuli mande naye bagamba mbuli kintu kyokola musanyu ne munnako otegereramu abakwagala leta mu moto akasoka yakairudawo le twakati nogulemeza twakatujigula ku gundi ku show ya feyada najigula ku mande meza yange muna abantu bakulabanga asagirira naye okola ebintu by'abantu bakulu nzaje ebinja saka ntwala uze muntegeera like I don't know I'm stupid nyaganya nto okundabiraawo nga serious kana n'abantu abanda banga ekibanda byambanyiza njogera ebyekisiru kana Shalom yatega buli akyabuuziza nenga alabi kati nze mba mwagala oyo nyaka Shalom tajenyera kakigoga kati naye abantu njasaga abantu aje kati mwabali mweje myaka ja mwejana mukonkona ata na fa century kababa kusubira kakigoga ya magezi kati Ninoka kwa tumanyi tuli bakulu muli bakulu aje nempuliro kikatiriza nnyo kati nga mwaje abakuze kwakati aje okutte afa century etundu lyekyasa olimanyi aji twebaza Katonda goli jiweza ngo kyatudde mbifo bino gomanyi kyo boli bawagenda dda mu kyalo abantu bakimanye kyeki okutuuka myaka yaffe gino ng'okyaja buli wantu oyisabisa mikono maaso nti alhamdulillah abantu abasinga bwatuuka mu gino emyaka basanga eyo abamu babalwala abamu beefuula abamu beevaako nga kyamusukkako naye ng'oluusi naye si yeyembeera neffe Katonda tumwebaza tukyatambula bulungi n'ensi mu myaka gyonna gyabawadde mukyaliwo kakibe tusaba busabi nti tweyongeyo neera nga tulika haji press conference eno ndabiddemu kyembadde seesuubira nze nyina erinnya lye neesuubira ngera nze neetambuliza wansi naye abantu bansitula nnyo oba baagala kumpanika agulu bante mayi muntu bayinza okuteba kunibaya bajjawo eddaala lumu waliwo muyimbi bino babuukanga ne bagwa mu bantu nzije n'abuuka waggulu ne bavaawo ate ekisaawe baali bakoledde wantu nga wasimeetingi bamuddusa mu ddwaliro okuyimba kwakomaawo tegeza kati simanyi oba nammwe muli mu kuŋŋamba nzije jangu mugire likooti aji tujja kukwenda kabagamba mukati mujjaga aji no kya musajja aji asala tekijja kubaawo ekyo aji
Gwe tugenda kubaako paka tukupike paka ekyokusalwa na wano wentudde eyo vazoni teriyo abantu mbebaza sente bazimpadde ate bakyazimba kwegamba kikutiisa n'ogamba bangenda bakolera ki kwega nekyotegesa olyanga ekitabamala otuuka n'ogamba kati ngenda kukola ki ng'olya bye mukoze lihaaso olyanga obeya ate ebibulamu okusinza ate kye baleeta ne kye baakampa ekirala press conference bamwami kwefulukuta abo ne banne nze nalowooza tugenda kukolayo akantu ng'omanyi kantu katono akatonotono okutegeeza abantu biki nga bwe za bulijjo ez'abalala abayimbi abatali b'amaanyi neno ye press conference mu byafaayo esinzeeko abayimbi abangi bannakatemba abangi ba YouTube abangi bannamawulire abangi aba TikToker TV ennyingi zi radio kwegamba bootasasudde kitegeeza neeyisa bulungi naye ndabika neeyongere okwerongoosa ndabika nyina ate okweyisa obulungi okusingako wano ndowooza abantu banjagala nnyo ate nze ne simanyi nti banjagala naddala ne benkola nabo omulimu guno ogw'okuyimba n'ogw'okuba ku zino zi YouTube banjagala naye nze oluusi waneŋŋamba nembirabanga ebya bulijjo naye leero nkirabye kigenda kunnyongera okwetereeza ennyo okusingawokko okunyweza bannange mulimu nange lwensobyanga omuntu mulimu lwengayalamu ng'omuntu mulimu lwogayalamu ng'omuntu nkulabye omugwa haaga ate nga naggaana Nifa mwannyinaze nomanyi nti akaana ako mu baana bange ke katantya Kanifa n'abalala gye bali kuba ne Sanita gyali gwasoma naye era bagenze bonna kusomero kati sitegedde ono badduse ku university n'akomawo wano era simanyi na bino yabikoledde simanyi ne gye yakubira t-shirt kwanza sikubanga ku t-shirt neemu eriko kifaananyi kyange tukola press conference z'abayimbi twambadde t-shirt sirina n'emu simanyi gye yazijje nendooza mwannyina ye yazikubye mutani wange omukulu yasoma IT kati ali mu graphics ezo ku nasseyo ndowooza ye yabikoze yabikoze kyokka weewuunye ayina ewuwe naye yasuze waka namusanzeeyo ekiro neera naye tazze kubanze abaana nyina wembakomya mbaliko omukwano naye abaana olina obbakuuma nga balina bakutyamu okusigala nti oli taata waabwe okusigala nti obagunjula obalaga ekkubo bw'obeera ne bakubeerako obubeezi mukwano batandika obutawuliza olumu byokola ki byobagamba ne balina ne bweweetabwe sembaga taata akomyewo ebintu ne bikyukamu kewaka kati ekyo nze nakisigaza ekyabataata ekyedda neno tuuke waka buli omu nasigala alanamye ku mmeeza alanamye TV ereekaana nesiganga ereekaana ate oli ataddeko essimu naye ewogga naye bwe bakuwulira nolaba nga bikyuseemu nomanya nti abaana bano bakyampulira akwaki kakinkayize kuggwako ngenda kakubbako taata tunosikiza taata oli owedda sigale nga kati niifa oyo mukwano gwange nabali bonna mikwano gyange naye yako kafiya yakagaana nkanda kateekawo yalina taata ye mukwano nkanda kateekawo ng'akagobawo kati Sanita gwe benkana kuba bonna bali mu mwaka gwe gumu ku university basoma koosi y'emu kati gyali ekaneetazi sigamba nti azze nga tanjagala yaatidde kubanga singa kyakoleddwa bawala naye yandikoze eki ate ne mukulu waabwe gyali kuba yava luli ebweru ennaku 2 emabega n'abaana abali ebweru ye yasoma n'abaana agenda naye era tazze olaba naye muntu mukulu yakomeddewo kivulu muntu mukulu yampa n'omuzzukulu naye antya kyokabane enkuza y'abaana eri eyaffe osigalamu kaliko ordinary kali akedda ka analogo nga kanyo sigala buli lwokajjamu ennyo toba mukambwe ennyo gye bali basobola okubulya ebizibu byabwe naye ate tobeera mwangu nnyo so Aji twayamba munnange ogula emmeeza tugamba Shalom Ese Services Aji nina ogula emmeeza ebbaasa yange laba ne bbaasa kuliko
Shalom endagala tulanga waneno lyolaba nga tulanga wano abagala okongera ku size Shalom oil abagala okukola ki Shalom services yaguze aje meze eno nya Shalom 256 kulaje nzo ga tuli mukola kantu nze Shalom tokolanga kantu be wangambe simu tewagireta aba bino teba emiliyoni ziri 2 obamba baliremu 10 itabaze kata shawa 2 3 zembala sikadde 4 5 6 7 8 9 kano kakadde ako kamu emeza miliyoni 2 ne bakasiba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nako kakadde ndetira gundi mwine mwagala kuba na mitima mibi ebasa bala bitambula tebagira kanyimirire ne yanze zanyo ne yanze bale kutuusa kiwayogera ate mwe bale kunjagala bannakantu gwe mezo ogiguze Kasuku yagiguze Nalongo Lewis yagigula Kawalata Saimu yagiguze abo nakamenya bameka kwa sibatana abo baguze eki emeza Muzeyi Magala yagula ye ticket abo nabannakantu Flavia yaragenda kumpa sente bambi nafirwa jjajja we twadde mukuziika kati twabanga nyina wenso kati no maina abayimbe batunde emeza tebajja kenwa waffe bannakantu bagenda mbagagga tebayimbi tebagira okuleka abayimbi abato nze ndi wanja ulonza abayimbi abagenda okunyimbira sogedde bogezi bagula emeza nakoyango ogenze Kenya kabaka wa King Saha bonna basema kula bamwami Mayinja Jackie Kiz bayimbi bagula emeza aje Allah akusaka ekintu ekyenjawo abantu aje bakwageza aje aluna mubiru kati King Michael tulabenga aleta ya atano ankubide angamba ne banye sibanga ntusereti bannange konze ekyali wojja Spice tomulabye Spice kati newunyisa nswadde n'okuswala omwana oyo mukwano gwa simukubira akusimu kwa lwaso Spice Dan akyeyamye yekana akyetema yekana akituukiriza kati ngende nange nyinamu obusobisobi kati ngende ndabikambula kati nange akompulide nga kankubiyemu mpewe bansobi aje lwa nenga lwaki samukubya ne mugamba nti munne mwana wange nyinayo concert wakiri yena ngamba nti sijja kuyimba siriiwo katukole bwetu mugamba ansonyiwe kati bwe buli ogambye nti buli omwaso yakati nange nyina bwe neetaaga okutereezaamu kuba bannange bandaga okwagala nzire nave Makka nagenda okutuuka kuba bankolera sukulunga ya surprise ngenda okuva kutuuka ewakanga tenti zalumye nga mikwano gye babikoza ate bakola ku radio bayimbi baki nze nali manyi kantuuke waito wiki okole era abantu ne banyigira n'otatuyita kumbi nange nali muyite saamanya yali surprise nga Dr. Kwefu otugamye press conference yagamba ogenda kuyimba nga 12 kati nengamba kamvuge wentuuke Masaka mpumulemu ntuuke wentuuka tunyonyeregane mu wakanye mbasi nakatuuka ngenda okubikula WhatsApp nga nsindikidde receipt y'ekifo mutubukinza ku front page ne asirika engamba zinonye nzimuddize nfiirwe nyanja zinonye nzimuddize nga lwaki aje bwe nkoma we Masaka enkeera yansanga wajazu aluna kyovulanga mu kifaananyi ndi mu t-shirt kyange nali chenjagala okubuuza nali ndya mmere ekifaananyi kyasaba avuga ekyo nali ndya mmere nangamba jja tugende wano mu bifaananyi konze bannange nangamba ssebo nkugende tugenda mu biki mu bifaananyi nakuba ekifaananyi ne muga kintu kiyinza genda ku posita nanga ngenda kuteekayo katiiza kombe yamaze era bwe yamala okikuba ekifaananyi kyasooka kiwanze Dr. Kwefu nenkiteekawo ne tulyoka kikubirawo ku TikTok kati nga lwenziramu amaanyi ne kikuba naye nga nali ngenda muwakanya taba naye nze olw'okuba mikwano gyange bwaŋŋamba ekintu ndowooza nnyo ne ŋŋamba mukwano gwange siimunyiize ne mufiirwa katwala neno concert olw'okuba ngikoze naye ndi mweraliikirivu lwaki ŋŋamba simusobya otya mukwano gwange otugano gamba
tugabanye bulungi mu kyemuwadde akisiimye akitegedde naye nanze ekintu ekyo ku mikwano naye kati barakallahu fiikum akyaggwawo ekyo tewagima mikwano gye gwe mikwano gye okigwa omaze naye emyaka 15 waliwo mabira mwali muyombyemu n'okwesibira naye olaba akukyawa twagenda kune mukomera kati ate mwali bato ffe mu mikwano gyaffe waliwo ensobi ezijja noga kansooka enkite tulabe tugende mpola waliwo nga muli ba mukwano n'abawo ensobi ezibaawo noga kasooke tukiteemuko buli omu nakkakkana naye mmwe musalyawo ensonga muki mu busungu okitegedde kati mukusaba mu busungu oluusi ogamba munno kyatalyerabira baga emmeme etasengejja osooka ogenda omuntu kyatalyerabira naye oba okyogedde mu busungu kakati bwe weewa time n'osiriikiriramu ozuula ekituufu you reflect nasuseemukko naawe ne weekubamu ttooki sibanga nayiseewo nange onayiseewo ko kyasusse ta friendship epozingamu kaawo kwatamawo katini manager waffe aja adde atunyonyola emikwano mufunamu ekitegeeza kya buvunaanyizibwa emikwano ofunamu ka break ng'aliwo ebaddewokko kya buvunaanyizibwa kyenga ati tusoowaganamuko nga kansooka enneme kwogera nnyo nsooka empozinga ensooka ensirike nti tuyinza osirikira ddala paka ati buli omu bw'ali yagala ali nkubiri nesitako nange bw'ali yagala ali nkubiri nekiggwawo bwekityo completely emikwano bwe musiriikira buli omu n'asooka yewamu gaapu n'asiriikiriramu temuyinza kwenkana kulowooza omu era atuuka olwoba munno waba akyali waggulu ng'olaba ebbanga muli wagera liyitiridde omu kumu akkakkana n'amubuuza n'amuyisaamu kasimu oba n'amutumira ku mikwano gyammwe omulala mukwano gwo gwoga nti gundi oyo nno twenyizaamu twanyigaganamu naye ojja kgenda omundabire lwaki yakola ekintu bwe kiti nze sooba ne mukwano gwange oba kwefulukuta obaani kati gwe bwenkusoobya ne tweta wayita akabanga ate ensonga yakwekuvula naye sala omwoyo yanyiiza ate ye nansi bwe yanyiiza ne mulaga ensobi eyo yanyiigira okusinga bwe nali ate ye n'anyiigira nze naye gy'omubuuzeemu kiki ye talaba nsobi ye nkikola ku muntu gwe njagala kukiipinga ng'akyali mukwano gwange kuba ali omuntu asoba nga mukwano gwange nga anyway kasata abadde na mukwano gwange ate oyo si mukwano gwe nze ngamba mikwano gyange kyensonga naganze sirina mikwano mingi kati leero nzudde omu ku mikwano gyo leero mutegedde ku press conference Ajaruuna agambye ne bwe mba nfiiridde wano bamanyi ewali ebyapa byange agikazibwa ekkapo ne mmanya kati wagamba ina 5 nze jjajja wange bwe yafiira wakani kati kwa mikwano gyo bwakola ne nkubira agi oyo Ajaruuna emuga jjajja afudde nangamba muri ludda ne mubuulira eddwaliro jjajja yali mulokole jjajja omukazi azaala maama obulokole bwe nabo mulekere ewaka ng'era agenda mu kyaki n'akola atya nga simulinaako buzibu kubanga namufuna mukadde nze yajja ewaka nga wa myaka 9 n'afiira ku myaka 16 kati toyinza kuddira ne mwaka muleke nga bwali kukyakkiririzaamu yamanyi ne Katonda we kakati bwe muga nti jjajja afudde boza oliwa ne mubuulira eddwaliro nalabirawo nga ambulance etuuse ng'ekkeesi etuuse ngenda okutuuka ewaka nga waliyo ebyuma byogera ng'emirimu ali mugikolako ne tumala byonna netumala okuziika kuba bampa amabogo bantu mangi kyenva mubuuzagi ebintu byewakoze bakubanja mmeka nga manya alina gye yagenza abijja nanga nti ebyonna bimaze ate byonkugambako bitono ayinamu eddaluuli ng'omuntu kuba si wakuzanyirako
Wakajabanga. Era angamwe mugwaso yakayana Shalom ennaku zino nyumira nnyo nkwagala nyera wiiki ejja agatuwayo akantu. Kati onyumira nnyo ennaku zino ebyo kati byagala nnyo ennaku zino. Nakukuza. Ajo nkozeemu omulimu. Wanga gwe wakolanga zino interview nga mmanyi nti ebyensasage bye bitambula. Atabukidde. Akugumbudde. Mwakolanga ntalo abantu tebaagala ntalo zokka. Baagala n'okusoma. Atuyambeko akoona atulekemu. Tajja kulekeraawo. Atuyambeko ekivo kya Lwakutaano. Tali mu kkoona bino. Nolowooza akoona wano. Bamanya ali mu kujjawo stage. Atulinde mu kkoyo. Mmanyi nti bazimba nti oyaga kuzirisa bazimba. Ajaluna ayogedde akanda ko neŋŋamba mama neŋŋasayimu. Kati omukwano gwa Aji. Bojjo nnonya ku mikwano gya Aji kati nfunyeeyo. Senga mba njagala Aji nga tugizeemu kati maaso okwira Aji aluna. Ate tuludde emyaka mingi. Era kababeera abaana bange nga balina kibaagala okunga basobola okugenda ewa Aluna najja nga batidde. Ate n'ababe booli awo nga Nanki ajja kugamba taata mugambe bw'oti naye nze natiddeyo. Anya mugambo waayi. Omwana wange lwaki omugaana okola kino? Kasi ndaba nga kituufu. Kamba vaawo vaawo twale. Tujjaga tubategeera mpola mikwano n'amaliyako omwaka. Sina tufuna kannemanye ku kivulo jja tuba. Naye ngenda kwongerako. Waliwo abakwalifyinga. Waliwo abantu bange babiri. N'akabeetegeeza kati emyaka egi. 3. Kasi kw'ekifo kimukutte. Ngenda kwongerako nyina abantu bange benjagala okwongerako. Godfather wange mulabako. Bayingidde 60%. Kasi kw'ekifo kyabagumiikiriza nnyongeremu mulingizeemu n'emabega. Omanyi omuntu nsooka kulaba ku birungi bye n'ebibi biki ebisinga obungi. Teri atalina sayidi mbi. Buli omu aliko sayidi y'embi. Naye bw'olaba ebirungi bye bingi gy'oli. Ng'ebitono ebibi bye bitono ng'obireka ng'ogebe tujja kupambana nabyo. Mu Shalom kirala kubanga ekirina omumwa kirakisa naye kisobola obbaamu omuntu. Salomu ekikyakutawaanya ate n'abalala bwe bali emyaka gyo mimpi ate wakulira ewantu nga bakwagala nnyo tewafunamu kamuzadde aboggola n'akuba Katonda tabakuyamba ensi nekwanguyira mangu yali ejja kusooka ekkube. Nga mama wange waali? Ensi yali egenda kusooka ekkube. Nga mama wange waali? Anti ensi yo tekubiyamba okwo. Emisango genda mu kkumi. Naye yekuba oyinza n'obutagendayo. Ebiragalagala okumalawo. Teweesiize ennoni wedde okwata kuno. Teweesiize muno. Mu mutwe? Buli w'okwata kati ottawo bussi. Nyingi. Kasi okwata wano. Yuko enviza zange zaakomyewo. Kati bakala visa ngozira. Ndabo yagala ate kuzirangalanga. Tukomawo. Bili amwe mbiko ebine byakaneno kakafirifi maka ne katengera kugulya akakulula. Agenda kolazi? Kugulira akakulula. Akembiri. Yagasanzo hanga. Olumuntu ayisanga mu kikuta kya ffene. Ana kikolanga akakulula. Twasalanga ffene. N'omujja mu bino ebintu bino ebiwuziwuzi. Ekiwuzi. Ekikuta n'okiteeka mu kaveera n'okikuba ensawo ey'essomero. Nga kikola bw'eki? Oyisaamu. Kana oyakangulira. Naenda kugulya akakulula. Oyaga kuziddayo. Ate nga abantu bakuwana baga Salomu otered. Onyumye. Sibisobola nabye nga sibisobola. Ate kali tusabe wafune yakuzeeru ziri ennaku 3. Sazamu ina lya Yesu. Tubenga zikuze ziddeyo obuto kuba kati be bakuterereze. Aji mbaako. Aji kinyozi wali luzira. Nga twogera kinyozi wa Salomu ali luzira. Aji mutyaba tyaguze emmotoka? Yaguze. Kale mutyaba mbadde mmanyi kyali wange. Yaguze ne okola tugera n'abantu abalala. Bagambye alina okutambula n'ovulo. Ndiye musinga yaguze ya Aroni. Mutyaba aguze UFV. Namjayo tangambwa aguze emmotoka. Ngo tugeya abantu ffenna oyo. Tuna WhatsApp group tuba tugeya buli kaseera. Etugeya. Nga manyi mutyaba muntu wange mutu wa watu negwa kingambye n'enswala
nga mutano nkweke mmotoka nga togeraje kukuza abaana olunaku lwadde lwa kutana lwa mukaaga omuvubuka ali ku tiimu y'eggwanga ya Uganda Rugby Sydney gongodyo ne bamutta mu fair mob justice byadde bya kitaka sitaka badabe bamugoberedde kaawo abantu nga bamukubye ne bamutta ne report ya deraga x-ray omukazi gwe yakyawa yamugulidde abayayi kwasi abadajja abimukola yamugulidde abayayi ngamba ngamvudde ku mukazi kwa ye mutemu baana mwe baba wa sente mmeka okubalawo obulamu bwa munnamu bantu baba de sente bakoze eki wali musajja adambadde gundi ya KCC ya yero yakutta oguggo anti kyembuuza nga amukubira ki kati mu Bob Justice bamugende nti akoze eki bwe yadde asika akasawo nga kalimu ki omanyize omuntu n'aba abba kituufu njaga omubbi bamukwate nenze omuntu osobola okumuttira akantu n'eŋŋamba nedda kati akasimu kaakano ka mitwalo 4 okanzibako mpulira bubi oba onkoze bubi ne kontakiti zange zibula naye ate bwe nsanga bakukubye ne bakutta nsobola okukyejjusa ebbanga lyonna neŋŋaana ye omwana we basse waaki kati okutwalira amateeka mu ngalo kintu ekyo nno bannaaye teka tebakyazwale mu ngalo bagatwale na mu bigere amateeka kisusse kakati otto omuntu totegedde oluusi nammwe abakuŋŋaana sooka otegeera ensonga abantu bangi nnyo kababeere ba bodaboda nga baganya okukaana n'omuntu ku ssente akuba endulu nti wuno omubbi wa piki kyekyo ne bamutta okakana nga bassa omuntu kati bakoze ono omuvubuka alina ku ttiimu ya ggwanga kwatamu awo malweweeru namba y'ebweru ogitegedde bwebweru agala ente zange aja abantu bakwagala okufa obufi ebyo ddala nze kitegeera kati omanyine ku mundu kugomba nafuna abantu n'essaali namwo bya mmeeza nasoloza mwaka ki 2017 abject oyo yategeka omugezigezi nafuna abantu nensoloza miliyoni oba 3 mu mmeka naye nga gwali mutwalo tewaliwa ow'emmeeza yali omu baali babiri Haji Kasolo ne Mwami Mukasambidde bweka bali ab'emmeeza ate nga Mukasambidde yajja n'Haji Kasolo ku mmeeza nenga bombi bampayo ku ssente boka bameka abajja ne mulya nnyama menga akyali meya kakikona debbo yampayo emmeeza teyawera yampayo zampadde naye yakola ki yakuwaayo kati wadde okyanyonyola aje ku mob justice mwozo otwalira amateeka mu bosanga nge wantwala kakacyanka tokwata bukwasi muggo okuba badde ababbi babatama ffenna baatutama batuyisiza bubi naye tokwata bukwasi kiyinja kukola ki soka wetegereza oluusi olitta omuntu n'osanga omusange wa Katonda ng'osse wa bwereere kiri kulumiriza oligenda okugira bwoti obuze kibadde kinti oli akyankalanye ne mukazi we nga gwe okutta ejjinja okubye ku mutwe kati n'ekirala oyo yamugudeetedde ababbi mugambye bw'aba muwala omuntu gwe wali osuzeeko naye mu buliri onyiiga otya n'otuuka okulowooza nti obulamu bwe buveewo nga yakoze eki laavu eggwa Shalom laavu eggwawo okwagala kuggwawo ekyo obanga mwagaana omuntu beeranga nakyo sayidi emu weekiryo kirinze be rest assured osabe busabe nti singa tekiba naye nakyo kisoboka kati nga nkutemulira ki kati oyo mwana nifa tomulabye mukwano gwange waliyo Shanita mukwano gwange bamama baabwe siri nabo kakati mungajjanga abantu bamugamba yo yatanyoko oba twali twawukanye mu kwagalana kiba kikyamu lave etuukane ate nemba tetuzadde era nze abantu autobeera ex wange tetwezaddemu abantu bensinga okwewuunya yono omuntu gwempulya nti omukazi bamuttidde wayi ne basoose mumuleepinga ng'osoose mu kikolwa ekyo era n'otafuna kisa oli abazze kumaliriza okoze ebyo byonna byokoze naye era n'otafuna kisa kigamba nti kamuleke ajogedde ku kintu ekyo kubanga ekyo kintu nga kigonza n'akola byonna byakoze olumala okumaliza n'omugwa mu bulago abaana bakwata abantu ava eno ng'amaze okuba saluuti kuba sisitegeera kati wagaana okagwa kyona ava eno ng'amizeevu gundi tebategeera kati ondooza naye kibe kimwambala bwambazi
Neno omusajja yamaliridde. Yabadde stopping the baker. Omugeka tukole banne. Nini kivulu yali ku show. Akubye bomb. Alwana akantu. Atoke tuga kunyumya akantu awo. Ate simanyi oba gundi oba kwefuluka yamuwadde balance. Yandizisaze. Omulimu agulwanya. Kaya tuganyumya akantu awo kushiku nakulwa show. Ogenda kuyita ku muntu libanji. Akantu kazachi kantu notono tukawo budde. Kati ayo kwotegesa ebirimba ebipya. Ze sirimba. Kati kada wandu embagambye nti na parking wandu musagwe gwango abantu balooza bya bulima neffe tutobye nensi. Ate ngera nkyatoba nayo. Kataji katiwona twatuwa. Ekituufu nze ekinfudde bwendi. Okuba kalekaleko nga ate siyimbye kwenkana eri ngabola basimakula basaha bani balutalo bani baluna. Neno labanga mba fitinga molumu. Nyenenge nekwatemu. Atenze nyina bwe netambulize nnyo wansi. Era abantu bangi abatamanyi ku social media mbalabanga bavuma. Oli mwavu. Bano bakozezi hoteli. Ate abakozezi hoteli bo bampa respect bamanyi kazi we yani. Abazirina. Bible ekigamba humble yourself before the Lord. Nera tebajja kunzijayo gye nekweka. Gye ntambulira nga bwendi si. Ogenda banga mu kyaba okukutanya kintu kyo. Nze bwendi. Kubanga bwendi sitomedde jangu. Bwendi sitomedde. Bwekiri ngabo ngambye. Nze mu kyama. Oye manager. Ono sobolezaawo ebya dunia. Mwana waaji. Ono omwana ayita kwefulukuta kojja kati nze aba muzzukulu wange. Okay. Oli ya Beckham mukiki kya. Oli demuko wakubuza. Ozigatteke kwata. Minabi. Oli mubiri. Ndaze 10 minabi. Muwe kwefu. Beckham abuza kiki kya. Sigazaamu 5 jange gibeere wano. Nonyo ngasha mune 5 kanji kuwadde gijo. Atoyaga akasigale kamukyenda mu 5. Beckham akubuza kiki kya. Alwa. Oyo mwana muto. Ate Beckham mukulu. Ate kata muto akole by'abantu abakulu. Beckham is just 20. Anti muto takola by'abantu bakulu naye yerumiriza obuto. Aje ozeze kogoba. Yaba bayita bagamba abantu bakole eby'abakulu. Aya kagwe etukembe ne banga. Obutagira nnyo kwa kugira nga bana abayimbi nze wenetambuliza weewo. Era tewankoze bubi. Wacyankoze bulungi. Tewannaba kunneefuulira. Wacyantambuza bulungi. Nze Shalom mu kasente kengenze mpaka saakatini. Era ngezezza ku wakiri okola eby'abantu abayimba ennyo. Nze olimala kundaga oba omuntu azoga nti ayimbidde ebbanga ddene. Gwolimala kundaga ye yayimba nganze mulengi wendi. Ngera naye amaze ebbanga bweriti ng'atambudde nga bwendi. Ati obadde staff tukuze aje oyimba ng'oli. Anti nabo abaali basane temanyi bali. Ab'emyaka egyo. Ate nze nga ddogo lyange Shalom liri mu muzikiti liri ku musaalo. Buli successful kyayogera. Ndayira Katonda yakola okutta abaana bange. Okutta abaana bange. Nze ddogo lyange liri ku musaalo. Ologera. Oyo golaba yenyanyi buyinza neyo gyolagaye mukama waabwe. Gwe bantu bwe bagenda otolyanga nti Katonda wanaba yagadde ojja kutereera. Genda mukama akolere. Kakati nze ngamba mukama yennyini. Togenda wa muntu mulala agambire mukama. Abantu bangi batulinako amaanyi. Nze olina makola obubi. Era ngambogenge Katonda nti nze ndi munafu. Ekyo kitonde kyo. Gwomusobola. Ankita. Oba oli awo. Nawayise mmeka. Waganda okulaba oli agali kwosha. Ngense mubasi. Ng'ogamba Mungu otandise okukola. Kiza jya katosonyiwa. Neesonyiwa neesisonyiwa. Wanji? Neesonyiwa. Neetosonyiwa. Waliwo batasonyiwa. Waliwo anti mmwe buli kantu mukanyiigira nze simala ganyiiga. Gwe Shalom Mutonda bangonganyiisa.
ate nga tuweddewo ebbanga kati ninze simala ganyiiga era olw'okuba nti neesonyiwa bwesonyi sisonyiwa newe mba ndaba ekyo kyakunyiza mbuzaabuza omutima gwange obutakunyiigira nengubuzaabuza nenga abantu babeera basiru bantu tebalowooza akikoze mu butamanya nengubuzaabuza ne gukita ne sikunyiigira sisonyiwa neesonyiwa olw'ensonga abantu bano boogamba nti osonyiye ng'akukoze ekintu kibi nnyo aba yeewaddemu buleeke naye aba akomawo abajja ono gwogamba omusonyiye abajja kakati omuwaggaapu ne yeeseetinga bulungi n'alonkinga bupya kati ate lwadda mizairo togiwona be bana batwala obulamu ndokula ekintu ku mutwe pupu oza twabireka mwabireka nebeera ng'omwegendereza nabivaako ebyo nebeera ng'omwegendereza entambula ze gundi ndabye asala mu nzikiza alazeewa togabuge nti yakita ayinza obba anoonya funfu webala eggadi alikuzizike mu nkumi eno kubanga oyo era yaba owaaluli gwe wasonyiwa wali mu kusooka yaba owaaluli era aba teyeerabidde kati olina okusigala ngaera omwetegereza olina okusigala ngaomwetegereza kale muweza ng'atumaliza topiki yo n'omwana ono obuntu bulamu Aji bw'alagawa nalabye omusajja omukulu Aji ng'akutta omuggo akuba omusajja ku mutwe ate nga ebeerikodinga ensi bwetyo bwe yakula kuva dda nadda social media yetaaliwo era ebintu babikolanga abantu naye olwokuba amawulire twalinanga ga radio na TV tetwabimanyanga twawuliranga radio tezaatuukanga buli wantu ne TV tezagendanga buli waki ate zaalina kamera mmeka era ebyo ebikolobero byabangawo kati obiraba bingi olw'okuba nti kamera weeziri nnyingi buli muntu w'amawulire buli muntu alina essimu ye bitutuukako mangu abantu boolaba abatta bakyala baabwe n'abatta babba baabwe n'abatta abaana kuva dda baaliwo naye ng'okubimanya kutono nti tewaaliwo TV social media naye kati mu ddakiika emu ekintu ekikoleddwa eggulu wano tuba tukitegedde bw'onassa abantu era kyova olya muntu agamba banne accident ennaku zino nnyingi amawulire ge mangi kuba tugamba nyinga kutonagirako wamunye nga amawulire ge mangi buli kintu kyali kigwawo kyaliwo ebisinga obungi byaliwo ebize ebipya bitono naye amawulire mangi kakati obuntu bulamu siga nti bwalaga wagamba lwaki abantu tebalina buntu n'abedda tebalina buntu bulamu era batalina buntu bulamu baaliwo n'abantu balamu baaliwo nakati abantu balamu mummwe mwembali n'ab'emitima emivundu nabo mwebali kakati kino kikwa ensi yakwegendereza ensi omuntu bwakugambanga nti mbala bbiri nviira muviire wetwatuuka kati Aji tomanya kyanywedde kati ekigeze kyongera namu olumu ebiragalalagala bingi abantu bakozesa ebintu bingi ku mitwe abantu bali stressed balina depression abantu bwavu bungi omusanga atambula ayanjala mikono agira bwate akuba jambo bagira paka lwagabe bamanyi nenga aliogo manyo bakonye staff meeting mutwe ngajogera nze kanga tuli mu meeting bakonye staff meeting nego kiwo obudde nofuna wotulanga era wakobo omu nga bwe tutudde wano kawe wekali ne bakuwa bakachaayi wali oba kasoda notulawo nolowooza teri ate wa mutime akaseera kuba omu kayamba nnyo yensonga lwaki abantu abasinga obungi obutewa akaseera kawabomba basinga kulowooleza mu ttooyi mu kabuyonjo omanyi lwaki ekyo kikulaganga nti bobeera obwomu neweewa obudde nga tewali akwogeza nga tewali akunyumiikiriza nti wali biwoggana olowooza nnyo kati weewangamu akaseera k'obwomu abantu mu ttooyi omwo basalawo ebintu ebituufu abawongo nga tanyumya ajiba naye kubamu akafaananyi tolowoozangako butakutaataaganya era mu ttooyi awo omanyi nti omuntu avaayo asazeewo agenda okuva mu ttooyi nga kyazo kye kifaino sigazimu
kitadde ate kye ng'asaliddewo mu ttooyi ate nga kituufu kubanga abaddewo mukati abantu no olina okwewamu time ey'obwomu ekyo nakigamba dde abantu nti nze so okuvaawo ne ŋŋenda oba ku beach oba ne mbeera ewaka wazimba ku mazzi olinaanye ku mazzi abantu bonna basa abantu kale byanjawulo ebyo abantu nna basinga obungi mu kyalo ewasinga n'ebifo ebirungi kati onaabeera naatana mu kyalo kati agala kulowoolerezaawo ewasinga n'ensiko wasinga ki ensiko agende mu nsiko ewantu ewali emiti biki ewasinga okubeewa ebbeeyi mu kulowooza mu mpewo omuntu ng'atudde wansi w'omuti bataddewo kati wanaatula kumulandira era naye alowooza mu ngeri ye ng'ali eyo empewo emufuuwa eri nakyo ayitawo navayo ng'asazeewo era weekend eni aji omenya mutaka bwe twalabye omukyala gwe baawambye ne bamaanyi bamutta nga baddeko ssente zabadde basabye aji tuba tunenyaani awo bitongole byakwerinda bulagajja vueero ddawa omukyala gwe basse ono bitongole by'okwerinda toyinza kulowooza nti biri buli wantu kizibu nnyo okugamba nti buli we tutudde nti waliwo security babiri esseŋŋendo bamuwambye bakidnapa ne basaba $19,000 ab'emikwano efamire ne bawaayo ssente half of the money ne bazwa bakidnapa babawadde 15,000 atadde azwanise mu dola naye nga $19,000 eza Uganda n'abawaako half ze million mmekaawo abaddeko nga mumeka 8 something z'abawaddeko baadde 9 n'obugwamu ne bamala ne bamutta kati aji kati nno yaba bamuwambye aba abamanyi anti omuntu nga amanyi abamuwambye nga be bamulina kuba bw'omuta bagenda okwogera ababadde bamukutte singa baba bamutadde aba agenda kwogera bandiziwaddeyo zonna abadde bajja kumutta yadde abamanyi era adde n'abantu nga amanyi nti oyo gundi kyekittisa kyetaga atwagatuddemu tudde tufuna eddiini ekomewo mu bantu aja akuwa obuntu ofuna otya amaanyi agawamba omuntu n'omutta ensindalu tetulina gye tugenda mwe tugenda okutamu ensindalu seeno yokka ne mu Amerika bo bessa amasasi binye tuyombayomba senga mukufe twafudde oyo ndi omuntu asasidde essomero amasasi asa 32 abaana abato nogaba mukoze eki abantu balalu baba mwe mmanyi nti buli mulalu abaddugala bantu balalu bakubye n'ebikalu tayerebeeta nekyoleesa ekyo ng'omusajja mulalu naye nga ettaayi agigize bulungi nnyo nga mulalu yennyini akuba kyekikonasaako oluusi ng'alina mu kifo kya buvunaanyizibwa naye nga mulalu ali ku front page atudde katebe abantu beetaaga kufunamukko batukeberenga emitwe kibenga bamala wa myezi 3 oba anti kati ne bakebera abantu emitwe butabikajjula butabikajjula ne bapangisa n'enamboole ne bateekawo zitenti okukuumirawo gavumenti neyiseja mutuga yakebera bannayuganda emitwe kwa buwaze butabika aba mutono katonda wange nitwewola nnamboole tugenze nakivubu bantu balalu nze omune waba asimbula mmotoka siimiira mu maaso mpa agenda kuyita wali togezesa nzira sayidi asoba nga yawunze dda abantu balalu nze katola asala omuntu antubeera ffenna nekusanga oyina ejjambira naye oba ogenda kutema bikajjo wadduka nkubuuliza eri sala mujebale buliye bwoddamu aji watya buti aji oli mufiya omujja obwola oyambala bwojja gyani baga nti tonategeri yakatta basatu gyavudde gwakoze owokune ne gyavudde yasaaba naye omuntu mubuulize wewayi olanga olaba takuddamu olusi yegira wadduka osaaga n'okusaaga n'ensi ozaako misinde anti okumanyi n'ensindalu ensi tokyakwata mwana wo muwala agenda kuwummulira wambu n'oba oyina bw'omuyita abantu beekakaatika ku baana kedda batusindikanga mubasenga bakojja ne tuzanyira muwolidde fena nga tukuŋŋaana wa jjajja lumu omwana ayinza okugaa nti abadde ankozesa kojjaawe naye bantu balina ebibali ku mitwe nakati tokyasindika baana mu luwummula mbu genda nga buli muntu akumira abaana wuwe
songa kiri ekyoga nti abantu bagendeko eri bali baje kwali kumanyigana kumanyako ne kubanne abatazaala wano naye n'amanya ne ku baganda abazaalwa baganda bo kazini banga abeera kiwatule kuvule n'amanya basenga abe n'amanya bakojjabo naye kyafuuka kizibu nze abaana abawummula balenzi bosindika naye bano banifu baagala bwagazi mwana omuwala muleka abeere ewaka ate omuwala newajjajjawe simusindika lwaki ebyo bewooza bakazi bange ondeetedde bajja bange bye baagala bye bakola ewajjajja bajja olumugamba waliwo disiko omugende baganda bange mugende ate mutawaana naye temulwayo kakati eyo nkola era abaana bangi bava n'embuto mu byalo ng'aba muluwummula agenda kuba nga ye tuli amugema ebbeetu lingi kati jjajja akugamba atya ng'omwana irubuto ani jjajja maama wabagamba atya ng'omugamba maama abaana baasoba kakati gwe kyembuuza gw'ogenda kuvunaana nnyoko anti gwe nawe maama wo nga bali abaana ebali nga gwe bazaala naawe oli yakola ki yakuzaala kati ogenda munenya kumulumba muyombesa ozzaako ki aja amaziga geeyongedde mu ggwanga n'abaweezi nalabye ka video preso jakateekayo Dr. Muganga nga ali ku malaala akaaba okakasa abantu nti Munnayuganda statement gyakoze agambye nti yali tamanyi nti olunaku lulikya yennyonnyoleko oba Munnayuganda. Ono yali muzeeyi we Muzeeyi Kayonga Leonadi yazalibwa mu 1929 n'afa ng'ennaku z'omwezi 9 ogw'omukaaga 1999 awumulidde wa tuliseeta mukono Uganda situli Butare situli Nyamirambo Kakiiru oba Gisenyi oba Ruhengeri. Kati omuntu yenna adawutinga nti Muganga si Munnayuganda oliba olaba ki? Bannayuganda mulekeraawo okusiga ensigo gy'obuzikyaye. Statement gyakoze agambye nti yali tamanyi nti olunaku lulikya yennyonnyoleko oba Munnayuganda. Ono yali muzeeyi we Muzeeyi Kayonga Leonadi yazalibwa mu 1929 n'afa ng'ennaku z'omwezi 9 ogw'omukaaga 1999 awumulidde. Dr. Muganga yatuse n'okaaba olwakwagala okuweereza. Mwami Muganga oyo muwulirirako okusaalirwa era nnyolerwamu naye omusaasira nnyolwa ekifo ky'okubanga tebannaba kuvetinga muyisa mu kakuŋŋunta manyi obulumi bwalimu ate muwagizi wa bannabitone nnyo amanyi n'okutegeka amanyi n'okuyingira. Kisimala tewagendayo. Dr. Muganga agula emmeeza. Buli muntu si mukwano gwange. Tagula ku mikwano gye. Emmeeza baziguza mukwano gwa muntu. Emmeeza togenda. Ogenda wa muntu gwe mumanyiganye. Ekyo mbadde sikimanyi. Kati nno kimanyi olwaleero. Nze yangulako emmeeza Dr. Muganga boss wange naye nga si mukwano sijaga mukwano wange batugablikanyako but we talk. Niyo yangulako emmeeza mu kivulu kya. Mwogera. Kati nze simu yange gyagenda okusobola okufuna yaggula mmeeza. Nze agikazibwe. Kati nze onagira nga ngamba alo. Nze agikazibwe. Njagala kujjawo ogule emmeeza. Salo muyige mwewe buntu. Nze kinkaluubirira. Twafafadda. Sisobola. Okujjako ate nga muntu yaŋŋambye nti akuyita. Dr. Muganga akuyita. Awo ngenda. Ne tuyinza kuddya muntu gwe mutamanyiga tomanyi oba n'okumanya akumanyi tomusangako wantu wonna. Alo. Nze agikazibwe kapo. Sisobola. Kikola. Gambye onyakuwala naye. Nakuwala naye. Muwagizi wa bitone simulyangako kikyamu. Clean man Dr. Muganga. Simanyi naye simulyangako kikyamu. Nange sikiwuliranga. Naye ekira kyembuuza. Kino mwami Gasumba kyagamba nti ono ye kitaawe ono ye jjajjawo ono yaani si kye bagamba. Nange abange bali Butambala. Naye bwenkera n'enfuna obutuuze bw'e Canada etteeka kye ligamba nti obw'obutuuze obw'emirundi ebitajja kubanga minisita. Sokko buli nawe singe bw'ejjeeko busazeemu. Nange nsookera wano nebeera mutuuze nina obutuuze Sweden. Kyogamba sina
anti kyengamba singa lukeera kati sina kati ne bampa obwa minisita siita mukakungunta kubanga nyina obutuuze Sweden ne kingala kuba nti nno banzaala bwetya ngando obukesa banziika bwetya badde example ngeza badde ngambe kyayina okukakasa si bijja na buzaale kyayina okukakasa nti sirina butuuze Rwanda kyekyokka kubanga kino mwami Gasumba kyali mu kwogera alinga nga ayagala okulaga nti basosola Abanarwanda si kituufu. Abanarwanda mu constitution ggwanga eryawandiikibwa ne liteekebwamu ne litongozebwa nga ggwanga lya wano mu Uganda. Baabo era bakola mu Uganda. Era tebannagambako nti oli Munnarwanda. Lwaki Abaganda mugamba Munnarwanda? Tugambe tutya? Banyarwanda. Nabo nge batamanyi kwogera Luganda nge besimanyi kukyogera. Bote babagamba omufaliso. Kali nga mubuza wakyogera nti kali nga mbuza ndwaki ogambye omufalaso. Mukama ampaji kazibwe kapo. Naba inabe olulimi olutali lulo kiri mu lulimi olutali luwanda. Lwaki okinenyeza abantu? Omukyogera muganda Munnarwanda. Gwe naye kyova lukwata kasana wulira erinnya liri. Bayitani? Buyinza. Buyinza bwa Katonda kyekyo. Abantu batya dituuma. Tosiga gifanti bimbantu. Famanya kafega dini buyinza bwa Katonda. Kyova ne Jedeni era ayamba buyinza. Diri side yene. Ayamba buyinza. Diri nye mange eno. Ewa. Mange eno. Anti basinza nnyo Katonda. Mubende. Waliyo lutikko ki? Waliyo lutikko ki abatusinga okusinza? St. Paul. Obukatuliki ekitebe kiri wano. Obukusiristaayo kiri wano. Abasoddokisi kiri wano Namuŋŋoona. Abasiraamu kiri wano Kibuli ne Kusipuli. Kakati bokutusinga okusinza batusinze editaata. Naye ffe batuma amannya nga basinzira Katonda. Bekaga nti abasinze nnyo bali walala. Wano wali ebitebe. So mwami Gashumba bave ku byokulaga amalaalo. Kiri kye baba bakakasa kiri ekyobutamanya constitutional ganti omuntu anabanga n'obutuuze obw'emirundi ebiri. Osaana okubanga oli mu kyoli obanga oli mu Lugwala oba oli mu Nankolo oba oli mu ki naye ng'oli olina obutuuze Canada. Bw'oli obwa minisita tekikkirizibwa ng'olina obutuuze bwa mirundi ebiri. Onabbaako na bumu. Tebannagamba nti tazaalwa wano. Waliwo atamanyi nti Katikkiro wa Buganda azaalwa wano. Buli omu akimanyi. Bw'afuna obutuuze Canada n'akera ne bamuwa obwa minisita era akakunguta kamuleka. Etteeka ligamba nti omuntu alina obutuuze obw'emitusi bbiri tajja kubanga minisita. Kiri mu constitution. Kati ng'olokera ng'oyombanga naye kakati Katikkiro agenda atulaga amalaalo g'abajjajjaabe. Kyannumye nga nda Dr. Muganga. Nange kyannumye. Ate nze nasooka kulya by'e Canada n'awandiika ne kiggwa. Kombe abamumanyi empiki bazitadde ku kifuba. Kati jjukira Muganga yali asigaza Mansita. Komba alina embwa. Omuyaye ng'alina embwa. Ekyavaga kadi ey'ekitiiyo. N'amukuba embwa. Obulumi obumanyi obubeera. Nasooka atoola ebbiri bw'osigazza kadi oyise kadi. Ate omala ozitoola olinga amalamu. Akuba ey'ekitiiyo nga talina kasatu ka kitiiyo. Kyebaakoze Dr. Muganga. Kyebaakoze naye Kasubye nti akyalinawo omukisa. Sigulaba. Baamulwanye nnyo bagize. Pulezidenti olumu. Banayidde era baminisita. Ate era ekifo tebannalonderamu mulala. Ono mwami omuyita mmere tamala kwana emyaka egi. Netulina Governor Bank of Uganda. Wabula. Netumala emyaka netulina Minister wa Justice and Constitutional Affairs Mao Wali. Ono musajja omuyita mmere. Asookirekawo. Nekibaawo mukwano. Onto yepankirwako n'omusajja. Naye nga bambi olw'okuba nti awagira bannabitone nze si mukwano gwange. Naye awagira bannabitone ate simulyanga mu mbeera mbi kyannumye naye kino ekyebijja. Mwami Gasumba aba avudde. Yamutomezza. Abantu bagamba yamutomezza. Aba avudde ku kibali mu kubuuza Mwami Muganga. Babuuza. Oli Munyarwanda. Oyina obutuuze bw'e Rwanda ne Uganda. Oyina bwami. Kyekyoka. Olw'okubanya passport. Ate passport ogifuna atoli mutuuze wansi eyo. Bw'oba tolina nnangamuntu wano ofuna passport. Ennangamuntu yeeraga nti oli mutuuze. Ate ennangamuntu yeesaba ki? Obutuuze. Yeesaba passport. No anti passport n'ofuna obutuuze. Kati passport ne Rwanda osobola nga togifuna atoli mutuuze. Teriyo nsi gy'ofunamu passport yayo nga toli mutuuze waayo. Teriyo.
kaza kati yensonga kyo wano ba Nigeria babagala okubba ne befule ba Uganda bagendya kuzaba na Uganda kitegedde ekitegeeza kino kati ekye Canada yakikuba nakimenyawo ekyo kyo nyaka Nigeria kirindozo bana akisirikira nga tamanyi nti bamanyi kombe wali atadde bbiri wano oli abagambye Mastercard oli kyava yakitiyo kyava bulonda nga bwina amalya mu 3 yakitiyo kyokanga oli 3 yakitiyo ate kitiyo embwa gyataddeko abakumaze goluba okulonda takulinda bumala oba olonda akokubiri ayinza okumala ng'olina plan B nga Mwami Gashumba wulira akavidiyo kano manyi tuba Mwami Gashumba alina plan B tomanya nti nkugambye you were Rwanda and go back to Rwanda. By the way, beyond the constitutional court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes. M23 siba yekera. Prepare yourself for M23 in Uganda. Yes. All options are not. Kachembuza agambe tuwetegeke. Tuyakufuna abayekera bali. Senge ensonga Abanyarwanda tekulwakwano mu Uganda. Tuwerekedde ofuna abayekera ba M23 mu Uganda. Nekyembuza. Fena tulina abatuzaalanga Bannarwanda ebukojja. Era tutambudde bulungi. Kati ekyayogedde kyaki? Nze bwe mba njagala okubeera mu Canada, seekalakaasi za Canada. Sisobola kufuuka kizibu mu nsi y'abalala nga bakuwadde nti muli bannaffe era muli baki Bannayuganda. Kino omanyi kyali mukola kiri mu kuzaalya abalala bizibu abangi abatambudde obulungi ne Uganda eno. Baabe sempira Abanyarwanda. Abannarwanda balina ensinga nnamba ey'Abannarwanda. Ate ndo teri wala eri kumpi. Niitwa ensi yakkiriziganya mu constitution negamba Abannarwanda ggwanga lya wano. Tali kyangu kati atoyinza otobagandi mugenda mwetegeke 23. Gulya kikyayogedde kya buntu. Ate nga Mwami Kasumba kye mugamba constitution bawandiika mpandiike buli kaseera evaamu obuwaayiro olumu amateeka bagajjamu. Kati bw'otandika ekyo ne balikongolamu. Kye tulabye. Abannarwanda tebakyali Bannayuganda. Takyali Bannayuganda. Kwa balina ensi nnamba. Ne twakkiriziganya. Batuzadde eno twezadde muntu ne bakireka. Kati kino kyayogedde kikyamunyo kya butwa nno. Lwakuba eno Uganda munnange ebintu ebitwalanga byakusaaga. Lightly. Ebitwalanga kati ekintu nga badde akyogedde nga toyambala bulungi yero. Singa ali bweru. Singa kyavudde mu opposition. Singa oyo ali bweru oyo. Osobola okukyoga ekintu ekyo kya bulabe ekyo. Ekyo. Nga yeggwe Kaweesi. Ekyo. Sesanga. Singa zaake yakyogedde singa emigga gyakamukuba. Sengane okubula yabuze singa tumanya gyali. Ani musudde Rubaga ku ddwaliro mbimuli. Wamba mugende bannange Team Shalom World Cup agatandika weekend enyingi tulimu netabira ogendo kasiba ne BankBet mayi banfuda ambassador wa BankBet wagudde mu bintu BankBet ne kati genda ku www.bankbet.com oba bakutegedde ni mukasi batosaaga bafuna app ya fake ku Play Store ku Play Store wabula bwe wewandiisa kwesa promo code yosemu Shalom depositinga sente bagenda kuddiza ate 50% bwana so gafuna akasente kanji nnyo osibe obengo owangula tuba ku start times live buli Friday mba ku start times oli mu Brazil kati just bampadde mingi nnyo na timu yange buli mujaji gwansi wonnangu ina nenze ndi mu Faransa nganze omuntu ndi mu Faransa neri asonkoledde mu Brazil so buli Friday saa 10 bera ku makula kikazi makula kika and Sanyuka Prime right mubeereko mubenga tubawa prediction ezitambula mpola mpola aji bagamba enswabwe ekyusa amaaso nawe okyusa envubo Katikkiro wa Buganda naye yakyusizza nze bwe ntunuulira ow'NRM manya nti obwongo talina kubanga musonyiwa okukibagamba nze kanki proving omukulu mukama waabwe yayima ku radio
naga nti bw'obeera mu paalimenti kati singaga bwe tutumye Akiru bw'obeera mu paalimenti ogenda nga Kyankwanzi bw'ova Kyankwanzi n'oyita mu State House ne bakubuulira ky'onookola mu paalimenti. Mu paalimenti weebake olinde gavumenti gundi akuzuukuse ovootinge kiri kye wawuliddewa. Kakati n'obuuza omugaso gwa paalimenti kyeki naye nalaba bakuba mu ngalo ne mbuusabuusa oba ndiddayo okugamba nti neegomba NRM kubanga okuba otya muntu mu ngalo nga bakugambye nti ogenda kuba kisirusiru mu paalimenti. Olinde kuvootinga bye baayogedde opposition ne bwayogera ebigambo ebyavudde wa Katonda tobiwuliriza tobitegeera weebase ovootinga buki era muteebereze wano ennaku ntono ennyo eziweze n'akangula ku ddoboozi amuzanyira akatambi owuli mumanya nti obwongo talina kubanga kankazeeko kawuli ow'ekitiibwa owesuwa ekitiibwa muliika tusoba naye ku St. Andrews ebukoto musonyiwa okukibagamba nze kankipuluving omukulu mukama waabwe yayima ku rediyo naga nti bw'obeera mu paalimenti kati singaga bwe tutumye Akiru bw'obeera mu paalimenti ogenda nga Kyankwanzi nange Kyankwanzi n'oyita mu State House nasanze agenze ndo waliyo abantu abanyiize baga ebigambo bya Katikkiro ebyo nga si birungi bireeta enjawukana mu bantu. Biruwa ebigambo byayogedde anti osooka kubuuza lwaki yakyogedde mu context ki bw'atumyewo eriamu akola ki aba amanyi tokola ki siwulidde bulungi kampule bwetunuulira NRM manya nti obwongo talina musonyiwa okukibagamba nze kankipuluving omukulu mukama waabwe yayima ku rediyo naga nti bw'obeera mu paalimenti kati singaga bwe tutumye Akiru bw'obeera mu paalimenti ogenda nga Kyankwanzi bw'ova Kyankwanzi n'oyita mu State House ne bakubuulira ky'onookola mu paalimenti. Mu paalimenti weebake olinde gavumenti gundi mweyakyogeredde mu context kye ovootinge kiri kye wawuliddewa kakati n'obuuza gwa paalimenti kyeki naye nalaba bakuba mu ngalo ne mbuusabuusa oba ndiddayo okugamba nti neegomba NRM kubanga okuba otya muntu mu ngalo nga bakugambye nti ogenda kuba kisirusiru mu paalimenti olinde kuvootinga bye baayogedde opposition ne bwayogera ebigambo ebyavudde wa Katonda tobiwuliriza tobitegeera weebase ovootinga buki era muteebereze wano ennaku ntono ennyo eziweze abamu bayombye nga bagamba ebigambo bya Katikkiro ng'ate bitaddewo enjawukana kuba tulinamu Abaganda abagira NRM Abaganda nga ba NRM obaye bagamba enswera ekwagala yekugwa ku bbwa naye manyi nti bw'eba enuunamu amasiro olumwa enswera bw'egwa kuli erina akantu keesimba muli mu kiwundu nkozi nonkovu zino nga nkyaza naye enswera bw'ekugwako kaluma naye manyi nti yeenuuna amasira naye goba mu kuwona naye obulumi kati bali mu kuluma naye adde ayogera oluusi mazima lwakuba nti asobola yakozesezaamu olulimi oluzito lwa Shalom oluzito naye nga yadde abaga mazima kugamba nti ati gwe ne bonoobanga webaseka zuukuka n'owagira kokasi kyeyagambye NRM kyesazeewo kyeyadde ndowooza ategeeza neze kyensaba paalamenti eno beerowooleze kati paalamenti eno empya mwerowoolezeeko ng'abantu soka otegere nti constituency yo yakutuma ki abalonzi bo bagamba ki leka gabugambi nti baŋŋambye wali bageffe tuwagira ekyo wano ekirala paalamenti muleke kubaayo nga mugamba mwenna wamu muleke kulowooza nti NRM kyaleeta opposition olina kiwakanya nga towuliriza nti opposition kyaleeta NRM olina kuwakanya wakubadde tokitegedde kiba kya butaliimu kitegeeza muba mugenze mu paalamenti yakaya na si yakuteesa okuteesa olina okugumiikiriza olina ogamba tabanga aleese kituufu
nawe we n'owuliriza oweno kiba kituufu kiwagire ensi etambule. Kyakiyozedde mu context ntuufu ekyo. Tekyagamba 12 tugamba Friday eno yennyini. Emirango gigulawo saa meka? Mwami Shalom aguze table. Emmeza eriko abantu bameka? 6. Okay. Musobamu? Nnyo abantu bange abalaba kwagala okufa. Muli bameka? Ono ndaba bumu 2 3 4 bala mama Jaide. Mama Jaide. Wafunye omukazi omulala? Nebo kivulana omukazi omulala. Tujjamu agenda atulere mu beetaano. Nagenda kujjanga mu place. Ajja kujjanga mu namawulire. Tujja funa nawo kajja amawulire za place. Kabati abe mu namawulire. Liani Pio oyo bebasala nnyo ku TikTok obenta Liani Pio oyo. Naye akola YouTube naye. Ono Liani Pio. Ono Liani Pio. Ono. Ana TikTok account naye akuteka video ku Premiere. Naye kenyini naavaako nakyo kuli alaba. Baba kola live nga balika abantu 6 n'amalisawa. Abaako yekanga bwagamba abantu bange mbalaba mbatumira. Nomuge utumira ani? Aya na YouTube. Oyo najibu ntukola ne najibu ono. Oli ni media naye asala akantu. Nenda yakola sho mtu 5 si bamtalini. Oli. Lini media. Naye n'akawo yawo bakale tamanyi byakusala. Account irawe kuba ku kisenge eringe yebyokya. Ebyo kyagwa mu hit ku page. Yajipeninga ne yange ne zalwango tali jijjayo. Ne baba webyokya. Tandika saa meka tuise mu lunaku nga tuwunzika. Ku ssaawa 11 tujja kuba tulinawo omupiira gwa World Cup awo abagunywa ajja balaba. Ssaawa 12 mujja kuba mu kafirimu akoogerera omwogereze sijjamo bagana yajja kuba surprise. Ku ssaawa emu yennyini omuyimbi asooka ajja kuba ali ku stage. Sawa. Ate tetuliika ayiga so okusanga King Hassa yaguddewo. Ng'agigudde waawo. Gosanga yakuyimbye kuba lutalo baba semagulu bani. Kano lwekyo keera. Ne nzambo wayimbako mu Daheyas nkyewunyiza. Nakati nyimba yo emyaka nakamala yena. Wali mu Daheyas? Ne kati? Mukama wange oyo. Gwe mwaddeka akalozo ko kwambala enyambala jambala. Ndaba nawe gyo yambadde. Ne space dana jabaddemu empale toje space agisimye. Agisimye aganye akondete ekipale. Aje agenda kuba n'ekifale kineno. Agambe akindetera road. No aje okirabye. Okugulu kwenkana ekiwato. Nanki. Chiche mwewala. Shebadde tambudde bulungi naye. Okuyingira emitwalo 2. Kaze bolo betom. Ne engato jabi ate naye ekivulu kyo kate n'ogirabye eno. N'ogirabye eno engato. Yiyo abantu kanjiraga abantu kabalabe ku ngatto yangeze ku press conference. Najire tanga balance ya milioni 2 jora beno. Origino ya milioni 2. Kanne ndaje nagulanga ya kivulu kyo jja kuba. Ne origino mukwano. Najugula yenyinyi mu duka. Ate yone jodde emigweringa ngenze nengatto ngoba solenga ni amazi gajibambudde ngo gisibisiza byayi. Aji honorable ni bugwanga buveno wansi. Aji honorable aji ojimanyi. Kajinanga 2 milioni 2 joriko. Ase bampa milioni 2 kubanga nali ntwala nyi. Siganye. Peya 3. Kati ne ye kivulu kyo jajira yo ya kivulu kyo nayo. Nakulenga tozangiza. Kibi nateka muso. Tezitowa. Webuka. Nendoza woteke engatto 6 zigenda mu kisenge kirambu. Ekisenge ky'engatto. Tezeta wangu osula wafunda. Mugende ku Semitoni bannaye muzimba amayumba tokolimira abantu bakubye. Oluba maji kazibwe kapo. Niyo mwami yatusuubize mmeza yafa agajitu waku. Ayaka jatu kubagizana kivu. Agenda tuwa lwa mukanga. Namweza mmese neta nanzira. Mbaya minja just twali neta nanzira. So, tuliga sukano aja ne waraga. Mubere bulungi. Mwera. There's a surprise. Oh no. Ati mani, tamani yokoyo. Bulungi. Ono mwala wa. Achabe aji. Ono mwala wa bulijjo. Aji nonga to. Ono yapa nation efuna sente empitirive ngano. Bali ne utaone soza milioni za 3 muhemu. Ono mwana. Aji oli mugagga. Namba mulanga pa mafuta ngende. Aji oli mugagga. Ati omulayi bazzo kuwagira. Yes. Ate ng'ovudde ne kweyo nange badde ompa emirimu. Ng'omu. Ngamba waliwo.
Kada kubira ku simu nakubulirira. Ani. Aga mwana wange Spice. Lwaba nsanze lolo. Aje abo babya. Aje kaziwe kapo babulirira. Ate kusobya. Mwegendereza. Faba obulirira. Gosobya. Buli buddo bamumbiri. Ona inabo abikwata mpola. Lwa kyade kimutomedde nga akikuza akizano akigwa. Neggwe. Gwe nkyatoba nawe banga ddene. Naka nakyusa mu kati Dr. Kwefutona. Ine wakyusa. Oli wakuwolereza nnyo. Okaba ndo manyi tuli bakyalibo. Era tuli. Abantu batandika okugamba lwaki temumugamba. Zali manyi na Spice Gadget go labo. Naye omulaba nga Spice Gadget leero enkya n'akyuka munengamba. Wajana kati ndwamba. Olagamba kati ndwambadde. Nalisuubula. Spice twamala myaka kibebire bukyanga tumala ya Spice kati. Kati ku team eji. Wasanga omuntu omwegendereza simuwana nti wali mwegendereza ngezaako si byangu magenza byakola si byangu bwegendereza buyamba ate si lutalo nti balulwana kituufu bamma Spice walenta ngo ino okufunyamu katonda entalo azirwana talo zikoya katonda akakujja bomuntu katonda omwana wamaki atamanyi nti okusirika kika kyakulwanyisa nnyo nze nakakizuula nali simanyi okusirika kika kyakulwanyisa eyo nayo mundu naye tujja gizuula erinnya lyayo Spice osobola okusirika nawe nasigala ng'agenda mu maaso era ng'omuleka atuuka n'akoowa kati waliyo olutalo lw'omuntu omu lwayomba n'amala emyezi 2 akoowa nga tebamuddamu birabidde ono amaanyi nga kyalina maanyi naye emyaka awo giringa 5 okujjano naye n'ensi gye bateekako amaanyi eno ensi temanyi nti mwetuli amma kati adi alina obuzibu bwe balabanga oklarify nga bagamba ozaayo clarification y'omuganda wange ejjayo abusagwa kati ndabike mwogera ko tali clarifyinga naye ono lwaki annimbi mubuuze mulukeno yani ebadde surprise ange muwala n'essimu manyi surprise katukirabye nze n'ensigala wabweru ganyumya mbuuziza agenda kugula emmeeza naye agenda bweru ngenda ku airport naye sosa wange ngenda kusaba yosoka omwemu ekivulu kye wano kyaluyima lumu agende kwegamba agenda kugula emmeeza ate aliwa Angel nga neyanziza meza mbigulya no mu $1 kwebaza omugaga yese tumuwe ekivulu kye nabazi dollars nga neyanziza kama kwatireko bitambule bulungi amin we bale tubuulirira ate bagamba dola tebaziweta kanibanga kegolodi ojaziweta nasoka kuyimba lekakwateko sente kati vaayo ngenda kugulira obutunda obubu Spice Gadget kakati Spice Gadget officially bastogeranga mu kamera naye kati tuuse wano kashiya jambo kashiya nawe kangulira akatunda Spice Gadget no bagina muguya angambe alina infection nafunye infection weekend infection nali maize kwata mu bitundu bino gundi nati daga bali sawa mugambe alekerawo wazijewo ngate bajinyanywe wafuyisize wabi buluma yaguza newe achongete dan nafunye infection barakallahu fikum barakallahu ajireka kakati ababaddewo olugamba ne Spice Gadget ababaddewo mugenda abateekako omukono ababaddewo dola teekaaga mukono tuli ku kamera ensi yonna tebajawulamu so Spice ampadde $10 n'enejjanja ba infection yes normally yagimpadde mu nsonyi toli mufumbo naye andi yagambye nti ndi wano nze mbadde nketta like kuva last week nalina okujja bambi badde first of all one ompadde emirimu ekyokubiri otubuulirira I follow you so much ate owumba newabaakuba era ebigambo omwana ono ali wano
Munayo spice yeisa bulungi. Ebbanga lyonna lye mulabi. Ne bwakusanga wa ne bwakusanga mu bantu ne bwali kusanga wa. Yekaka. Yake ebire twamulumba kwe ate yatulaga mukwana we twakiviira. Wanji Twalumba ate yatulaga mukwana. Ne wamma webala okuba waggulu. Omanyi bagamba omuntu omuwanvu ye yeweetako n'abuuza abantu. Bw'osigala bw'oti abantu baleekaana kye baba bayiranga omuntu bakuvuma. Nyabo! Gwe ssebo gwe tugamba kati bwe weweetako oba ne bakozesa amaloboozi matini. Yes. Amina Haji. Ne yanziza nnyo ne. Wagaliza shenungi. Kibi nnyo nti toliiwo. Olumamu. Kati naye. Naye nkwagaliza olugendo olungi paka lw'onookomawo. Naye nja kukukyaliramu. Kale Haji. Era lw'okomawo. Tumukime ku airport. Nja kujja. Ngakukima. Gwe tubuulire. Gwe tubuulire bubuulire. Tomanyiko nkutte. Wanyonywezeza. Era lw'okomawo ku airport, I have to make sure tukukima. Okimanyi waliwo tiimu we babeeranga ne mmanya kasitani nako Shalom. Sikyali wange. Naye nga ye ayina engeri gya negamba Shalom kasita wange. Ajja kulungamya ensonga awo. Lw'okomawo. Tuno kima spice kwa potu omwana ono. Tuno kijanza wajja tukipika kati omuntu yenna agezaako tabangula emyembe gya spice. Ewo nadula 10 Zonna ze zikola emirimu. Bulijjo nkabira mukabi naye nga kyangutukidde mu ngalo bwati. Yita abantu ku kivulu $10 tugamba na 10 tugamba 10 tugamba Friday no. No yenye. Tandika sawa kumenya filimu enjoge. Tusoka okapira jaba akapira. Tulabe filimu enjogerere. Tulinawo akantu nyimye embozi. So Spice Gadgets singa fa Spice Gadgets fagendo sokawo. Otyo. Kana ndagura tickets z'abana ba Spice Gadgets. No bagenda kumya ba Spice Gadgets. Amina. Bateke mu ticket yawo zetana abantu 10. Kuzino Kuzomba dingana nange nsige babire gambe meme kabaga bane. Negeje. Alibero mwesigwa mu katono. Bonzo gamba anjo jangu Shalom tumuongere. Ngotandise mangu. Bible gamba abantu ku kivulu kyaluli. Ati omugagga atule osoko muyimbire. Banairo akutano. Friday no. Yes. Mujje abali batidde ebintu by'Ebola ensonga zonna twazimaliriza. Ati tuwali mutawana gonna tuli bulungi. Sanitizer weziri nyingi. Watagefa kubikwatako. Agwefa kubikwatako. Tali kebaza. Watafa kubikwatako. Nayo kebaza. Musajja $10 10 mbadeza bateza n'okikujjako. Nene yanziza. Sima munange. Allah kutambi. Kale phone yali mu kulenga ngofuna ntwana ninja okufuna ninga. Najiko. Dr. Kwefa na Spice Gadgets. Kanji kuwe yango lyakuwena. Who has my phone? Ibra, let me have my phone. I'll let you know. Manager, Musajja mukongo yatalya mmere owe amala kulya wano n'agendenga mugeya n'avudde yasalama talese na nyumba yakwebasa ekumbaga yewe yawassa juice abadde muzigo tazimanga kunju aziteka ssente zakola bulijjo zikwera mpagazi yabatamira mwenge watabagala akalirayo giraba sente zezange buno obulamu wajji bino tebikukwata kotambulira mu takisi munnaffe gwe weevuga fitting sala oba kusagala kuyambala enabadazi yewe basinyumyendeka nebe kuba kulya buli omalya kyawongerwa kasibe enjala n'ensula kwe kasito kusobutali asalawo eti osula muzigo gukulemeredde okeyazimbye watapimye mwamba osula muzigo gukulemeredde okeyazimbye watapimye mwamba abatigeme lugo nakunene
tunda n'akatono nga kalungi konna kimotoka kya kwefu yagula kikadde ekikyo kiriwo oba obiyita byangu manye ennaku yogundiva ku bantu ebitakukwatako tobamera abajereka nga talina yaddiso emirimu gy'amaanyi situsobola nze kasita olugambo lote lumenya alekesa abateganya kukola enkoko katubude yemugenda mweyogeza tono luminaati mugendeyo nammwazirawo muyole omukazi anyirira ntoyo yetunda kikyotayina nawe tandika enkya bino tebikukwatakotafiidingise nesala oba tozagala kweyambala enabadasi yewebasinyumyedeka nebekubakulya buli omali akyawogerwa asiba enjala nesula kasita kusa obutali asalawe akutanokwe ndabula obusembe by'omu maka gange mubindekere ne mukyala wange byembasira byetemumbuliranga anaali enkoko nga tanonoza byerya byemuwoza mukagundi naye nasaako mangu lekayo kula papa kyekye kyamuleesa abasaluuni muve ku bantu ogeya customers royo za rais sawa kapaneti wano VIP tuva mu etaano w'ebiri tokyama yawasa mukadde tamusanira mukulu ekyango baakubatera midomo gyabwe sumulula ate kyekiganya kyekitaliyo emesa kugombolola bulironda bango kimanyanga toyokabo yafunye ebiro sibakakawungala munaliibwe situgamba nekindesi neyasabakonamu n'abandi mujja kukkiriza abali bangaya babulira amatamatendo betwasirunda mbalamusisa abange ebintu ebyenensi kitiibwa kyanyini byonna bannaffe lwabalya ddadda tuweja bangi ebyesi kubakyalako kikyogaya wamma twalyabulamu atambula banguwe nabugaya munnange twamivaako dda tetukyalwana edala otulwana zeekani emundu twasa kugomolola simanya ko waji wagombola waji wagombola dayana waji wagombola n'olumwa giyita bbiri atambula bayawoza nabwamiga kanusakubako osaba eyanakusaako ebintu by'obwisa bitandika yafaanana nsikisaawo bootaweebwajja n'omukubi engejje n'ensoma empuuta ffe bakusuula dda ku bimubule mu ttuntu abalina amatu emmundu twasa kugombolola Salomu waji wagombolola abakyala baffe mwakimaze kyekyo muwalanga nafumira okunanga myaka kino nze ne bwegerewamu mba mu ludogozi tuli balina yadindo mpaka nyawo alekwe sibyafuna ekyabitujja mu lupiyeyo si ensonga twetwesawo engulu mutwabyeresa nze mundu nakiwagombolola gwakyanyiga tuliiko oli kukiiro olina nenkukiko oliwozotya kipipi obola kumalako namunyenye goyite entunda abantu boliko nga tebeekuya nagundi kokakanye manju n'amaaso gakyuse mu ttola teweekoya twala matunda munnange nakiwagombolola nze oluuki nakiwagombolola abakyala baffe mwakimaze bambi muwalanga nafumbira okunanga myaka gino nze ne bwegerewamu mba mu ludogozi tuli balina yadiiko mpaka nyaffe
najiwa kwakolola nejekola natumibwa fasa abakale nomukogolwali sichanyega kabula maso soje pita sobose webyane bitamanyi nasaye mmono musajja w'ekingomo sa ssente ne bwemba nsuze embalala musajja w'ekingomo sa ssente ne bwemba nsuze embalala nezinga nembanga atalaba nawummula nze ebi batumya emyaka ena sigomba betwaziwana eyo wamaka jangu kanda bulaba lemeddemu sipayiso joseeyo ekisi salomo joseeyo emu nkubulire lwaki abasajja bwe be baziremera kubulire yo badde otyasitunka n'atula twogeresero bantu yadde balugera ova wakwetisa ennyumba naye kambabbireko naddala mmwe bannaŋŋanda wamma kambabbireko naddala mmwe bannaŋŋanda bino bye tukola ebibanyiiza si ffe twagala abalubaale yatumajja gy'oliddu ng'omuyizi n'akuba olira osanga akasitaabu omukazi n'otabuka tetwagala kukwakuuza obwenzi butawaanya bukola oleka munnaalagibwako n'ojja ogwira akatasaana bw'omala okusobya n'omanya bw'olidde kakkapa ne gye mwekwese olwo n'ojjukira bwe batasaana kino kizibu buzibu si jjogo nga be mutugamba bannange kinaaba kirwadde kino ekitufuula abatamatira bakazi mwimu atulogomba lukumanira oyakukwata mukundako tuluma omwensi bannange mwatulogomba lukumaniramu oyakukwata abantu kakati paka fulaide Empire Spice n'Empire Shalom. Ganjirira ensonga zino. Omanyi nali najimugobya. Kati olabye Spice. Mune zino empale z'abantu nga relaxago. Kati nange kenfunye dola kanjivugule. Gireetere ng'okomawo. Dola nzifunye ate bagezi beerana balina dola. Kati naawe wabata onnafuna dola kyekikwogezeeyo ne kakati ondeetereyo ekipale ekyo ekifaanana bwe kito ekya wansi nga kikweya mu ttaka kiti anti yeno gye baayitanga Semakula nga yakayimba mpale mbaaya mpale mbaaya kyafuuze yali bweti ngwedde kuba tubadde mu yakyenda mu ssatu nenga neyanza show yange amiina nze nsiimye nze nsiiza opadde surprise amiina haji onanimbye nkanda mugamba imoloka yani kitwaje no wikisinga nenga njagala wano we wati waliwo omuwala ali awo kunze netuli awo wabweru mbeddeyo kadde yamaze kunona nze ngamba muwala ndowooza oba mugenyi waani oba akwepikira bakyanepikira buzanya ati wovira ku show ninafuna jenko kuweka sente soketu zigulemu oba odenga tulina ade bibiri naye bwe panke naye bumanye nti empologoma enkadde erindira kasaka yazaye mundo lukweli maye empologoma enkadde tegoba akayitawo naye bwekunyweza teta nene yanziza bannange kamberekereze amiina tukwagaliza olugendo olulungi namasuba leero tugenze mu press conference